butlan aqidati nasara obufu bw'enzikiriza y'abannasara. Lwaki nzikiriza yaabwe enfu? Enzikiriza yaabwe ezimbirwa ku kugamba tiwaliwo ekibi ekisikire. Nga kiva ku ki ekibi ekisikire? Kiva ku Adamu. Ti Adamu bwe yali ekibala yasigalako ekibi ekisikire. Olwo Yesu yali alina okujja n'ajjawo ekibi ekisikire, abantu ne bawona. Enzikiriza eyo nfu. Lwaki nfu? Anti kyebakkiririzaamu ekyokuba nti Yesu yattibwa tekiriiwo. Bwe kiba tekiriiwo kizimbirwako enzikiriza. Allah agamba wama qataluuhu wama salabuuhu walakin shubbiha lahum bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah yamusitwa n'amutwala gyali. Agamba mawulire ge bagamba nti bamutta bamukomerera. Yali ayina kulaba Yudaaya n'abaana bagamba nti no bamukomerera. Mawulire ago si matuufu. Enzikiriza eyo si ntuufu lwa nsonga nnya z'ensimbyayo. Zongera okulaga nti si ntuufu. Ensonga esooka, Allah subhanahu wa ta'ala yasonyiwa Adamu. Allah batunyumiriza nti yagamba Adamu rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin. Bw'aba yamusonyiwa kitegeeza nti yamuggyako ekibi ekisikire ekigambibwa nti waliwo ekibi ekisikire. Era Yesu yali alina okujja okukijjawo. Ekyo kimu. Nsonga eyokubiri eraga nti enzikiriza eyo nfu. Bw'ogamba nti Allah tiyasonyiwa Adamu oba otegeeza nti Allah mulyaza amaanyi. Awamu n'ekyo nga Allah subhanahu wa ta'ala nazzaha nafsahu ani dhulm, yetukuza neyejjako obulyazamu. Yavunaana abantu kye bataakola. Fe atuvunaana ekibi kye tutaakola. Nga Allah bwaga nti wala yadhlimu rabbuka ahadan wala yadhlimu rabbuka ahadan. Mukama wo talyaza amaanyi muntu yenna. Inna Allaha la yadhlimu nnasa shay'an. Allah talyaza amaanyi abantu kantu konna. Walakinna nnasa anfusahum yadhlimun. Abantu beberyaza amaanyi bennyini naye Allah tabalyaza amaanyi. Kyobola Allah yagamba nti ng'ayogera ku bannabbi abayitaga nti tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Aba abantu ebyabwe byayita laha ma kasabat, bye bakola biri ku bo, walakum ma kasabtum n'ebyammwe biri ku mmwe, wala tusaluna amma kanu ya'malun. Temugenda kubuuzibwa bye baali bakola. Tegeeza tetugenda kubuuzibwa ku Adamu bye yakola. Obujulisi bujjawo ekibi ekisikire okwongera okulaga obukyamu enzikiriza y'Abakristaayo. Nsonga eyokusatu, bw'ogamba nti waliwo ekibi ekisikire oba otegeeza nti bannabbi bonna ba mu muliro, kubanga Yesu yajja luvannyuma lwabwe tebasobola kuvaako kibi kisikire. Olwo abaliwo olwaleero be baawona ekibi ekisikire, wabula abaafa bifo Jesus nga tannaba kujja bo baasigala n'ekibi ekisikire. Ba Ibrahim, ba Musa, ba Eliyasi bonna baasigaza ekibi ekisikire ekitali kituufu ku bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ekibagatta kiri kimu, ye la ilaha illa Allah. Nga Allah bwagamba nti wama arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Obubaka bwange bwe nawa bannabbi, eddiini yange gye nawa bannabbi, mesaji yange, wama arsalna min qablika min rasul, tetwatuma lubereberera omubaka yenna, illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Obubaka bwe nabawa bonna bwakugamba nti eri asinzibwa okujjako nze fa'budun, musinze nze. Ekyo kye kigatta ababaka bonna. N'enzikiriza eraga nti ababaka bonna baasigalako ekibi ekisikire, kubanga Yesu yajja tebaliiwo nga n'Adamu mwali. Ensonga y'okuneesembayo, Abakristaayo bagamba nti Yesu Katonda. Bw'aba Katonda, kino aqlan baga nti Katonda yajja neyeyambula ebitiibwa ebyobwa Katonda najja afaanana abantu, oluvannyuma n'akomerera ku musaalaba. Wano njagala mukozesa amagezi nammwe nga muwulira ekigambo kino. Katonda yajja abantu ne bamukwata ne bamukomerera ku musaalaba. Katonda n'amala ennaku 3 nga taliiwo ng'abantu webali. Aga amagezi gafaanana gatya? Abantu bakwata Katonda be yatonda. Ta'ala Allah amma yaquluna adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Abantu bakwata Katonda yabatonda ne bamutta bo ne basigalawo nga balina obwetaavu gyali. Abali mu malwaliro balina obwetaavu eryokubasobozesa okuzaala. Abalwadde balina obwetaavu kubasobozesa okuwona. N'amira amalusu alina obwetaavu okumusobozesa okumira amalusu. Kyokka abasobozesa okukola ebyo byonna yavaawo, bo ne basigalawo abantu be yatonda. Ebyo byonna byongera okulaga obukyamu bw'enzikiriza eyo. Kyobola Allah agamba mwekyenyinaga nti watawakkal ala alhayyi alladhi la yamutu, watawakkal ala alhayyi alladhi la yamutu. Owanga alina obwetaavu bwonna butegeeze
bwesigamise alhayyu alladhi la yamut, omulamu atafa. inna allaha la yamut wala yanbaghi lahu an yamuta. Allah tafa wala yanbaghi lahu an yamuta, tasobola kufa kubanga qayyumu samawati wal ard. Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum, ye mulamu yeyimirizawo qayyumu samawati wal ard. ate ayimirizawo ebitonde bwamala okufa ebitonde bisobola bitya okubeerawo. eyo ensonga eyokuna eraga nti enzikiriza eyo nkyamu. nolwekyo bw'oba osoma weetegereze, yongera okwenyweza n'okumanya ti kyoliko kyekituufu n'ebirala byonna abalala baliko bikyamu. okinyweze kino kyolina ekyobusiraamu osobola okukifiirako. bye bigambo njagadde